kitalo ddala. Abantu abasukka mu 273 Mukama Katonda alina obuyinza. Ennyonyi yagudde n'etulika, omuliro n'omukka ne gugenda waggulu mu bbanga. Kizibu okugamba nti waliwo yasimattuse, naye ku lw'amaanyi ga Mukama Katonda n'okulaga nti yennyini buli kimu, omusajja yasimattuse. So far waliwo omusajja omu eyasimattuse ng'atambula bulungi, talina katanda, nga talinaako kisago wadde n'ekimu, nga ye kennyini ye yeetambuza. Omusajja ng'atambulira ddala bulungi, naye nga yavudde mu bbanga, ennyonyi n'egwa. Kuliko famire eyasinze okubeera nga eruma abantu. Taata ne maama nga babuukinze siiti zaabwe bulungi nnyo, nga n'abaana babuukingidde, abaana 3, famire y'abantu 5. Taata, maama, muwala waabwe omukulu, n'addako n'abaana 3. Taata, maama n'abaana 3 bonna nga bazikiridde mu kabenje akabaddewo ak'ennyonyi eyo. Ennyonyi eyo yabadde yaakateekinga off, nga teri mu fuuti z'alambu, yavudde yabadde yaakasimbula, naye tetumanyi kyabaddewo. Twagenze olaba yayingidde ekizimbe era bw'etyo n'etulika. So far batutegeeza nti survivor ali omu yekka, era nga mutuuze w'e France mu Ngereza. Yes, mutuuze w'e France yasobodde okubeera ng'asimattuka. Kwabaddeko abantu bangi, aba British kwabaddeko bagambye 23 bantu bazikiridde. Nga togenda nnoonya magumba ge, togenda nnoonya DNA ye, togenda nnoonya abantu 200 plus. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukama Katonda alina obuyinza. Tumwebaze n'era tubeerenga grateful ffe abakyasobola okubeerawo ne mulaba SMS nga yayogera story eno. At least Mukama Katonda omwebaze. Ne wogamba bugambe alhamdulillah, ne wogamba Mukama Katonda weebale. Yes, kiraga okusiima kwa Mukama Katonda. Si nti abalina kye baamukoze. Okulina abaana abatogolooza ti baakedde ku mayata ne bavuma Mukama Katonda, nedda. Time ye ebeera etuuse nga yeeyo egenda okubeera enfa. Wano ku SMS Media ndasigala nkuleetera updates gwe kyonna okukola subscribinga, nyiga notification bell, ebisigadde obitulekere.